kubeerawo kati mulimu season wokola n'okuŋŋaanya kati jjukira ebiseera baalinga bankozesa kati bwe babakozesa abavubi abo bazibu nnyo bwe baba nga bakozesa nga gwe omugagga takuwa nga lyato musobola ofuna kagamba akakadde n'akuwayo 7,000 olw'okuba akulaba oli yanga buli lunaku si za buli lunaku mwe mugenda ne bigaana ne mutafuna anti ngamba lwe mufunye ekisinziira ku ze muba mufunye ye abeera n'ekibalo kye nti bwe tunaafuna emiliyoni ono omwana muyigiriza sooka muyigiriza ate muto yanga muwayo 4,000 oba 5 naye ekikwewuunyisa gwe gwawadde 5 ne wayita ennaku 2 bwe muba temugenze kukola bajja nagamba mpolaayo 1,000 bakuba Zaala ali ku kizinga Zaala ono w'amatatu aiya anti nagambye ebizinga ebimu tekuli poliisi kubanga tebalina byakukola ebyokukola biri awo naye n'amateeka matono teri agenda bakwata abeerayo abanywa enjaga enjaga eri common olaba ng'omuntu anatambula ng'akutta omuno gwasigala bw'ati oli akuyitako awo ng'akutta omusokoto gw'enjaayi osegeera ng'atambula very freely kati bw'omala eryo ebbanga lyonna kati neetegereza ebintu bingi n'ensi ndowooza kale ensi erimu n'ebyokuyiga neetegereza nnyo nakake nabivudde mu famire nga eri mu layini nyinza okuba sirina muze gwe najjayo ate nali mbuwumu nga siyina ngambako nga nzikirizibwa okuyiga enjaayi ekyali wanga njigiriza okuvuba awo empuuta awo musosolye tuvuba zituuka sizoni ekyuka waliyo kebayita akalenga mazima ebuziba nnyo mu nnyanja ewala kiseera kituuka ng'empuuta za kuvuba kusulayo mutega musula ku nnyanja mukeera ku makya saawa nga 4 ne mwetegeka ne babawa ebisi ne mugula emmere gye munaafumba mufumbira omwo mu lyato matooke muwogo bya bulijjo bibeerayo bye balimu oba mukugula ne Kampala bibaayo wabaayo abalimi waliyo n'abatambula mu bizinga omwo nga batambuza mmere nti matooke nga bona bafuso z'amatooke bwe zijja e Kampala neri bibaayo oli n'aba nga jjeno ku lukalu n'asuubula lumonde we muwogo n'abitwala mu bizinga ebyo naye gwe mulimu gwakola atambuza mmere mu bizinga kati ne mugula ebintu ne mwetegeka saawa za 4 mukama wammwe n'abawa amafuta oba ebidomola nga 4 ne mutandika ekkubo ne muvuga kati abavubi balina bye bavuga ennyanja yaabwe bw'alaba ebizinga binaatera okugwako bwe biti ku mazzi ng'alamba nti kati saawa ziri mmeka nti 9 oba 8 ti enjuba eri wano nti tuvuge naye nga tutunudde wano enjuba tugivugire mu mutobe banga ekkira bweti nga tutandika okutega bwe tunaaba tutegula eryato lijja kuba omugongo ligukubye mu njuba gyeviirayo bibaamu science profession nti kati tutunula wano olaba enjuba eno nti gikuba omugongo nga tutega kati gwavuga for example gwovuga nze ntega nga nti omugongo gwaffe ogw'eryato gutunule mu njuba eno tutunule wano nti whereby ku makya bwe tunaaba tumaze okutegulula enjuba tujja gikuba mugongo nga tudda gye tuva gye twavudde birimu professional birimu amagezi si kujja buzinogira to obula kiringa eno bwe tuyiga emmotoka ne bakuyigiriza omukono kinene gyebiri ayo tebiri ati nyanja nnene osobola okuvugira eri osobola okuvugira eri naye biriko kati for example nti ogenda vuga obudde bwa kiro kubeerako ettaala ate kubaako ettaala gali mazzi oba ovugira ngamba ettaala okuba nga liri kukuuni ku nnyanja ku lyato teribaako ttaala mpozi ate ezo emmeeri ez'amaanyi zibako amataala waggulu olw'ensonga ku nnyanja okwo kubaako abavubi abasulako nga batega obutimba babutega kiro nga bajja butegulula ng'obudde bukya kati emmeeri ebaako ettaala naye ettaala eyo ebeeyaka nnyo nti omuvubi ne waayebase mu lyato ekitaala ekyo singa kimukubamu awo wamukaba yasuze mu mazzi ga mmeeri mweyita n'agiviira batambula ne blankets n'ebiveera ebakubirako kuba ekuba bwetonya ng'ozuuka nga wezinga mu kiveera bwoti obulamu bw'ennyanja si bwangu
Neno obulamu nabubeeramu almost emyaka 3. Ng'olimu obwo obulamu olina kiwajjayo? Sina kye najjayo. Okuba esimu ng'olaba tebakwata giveeko nkozi ngiteeke mu kanyonyi. Ntegeera obulamu nabubeeramu okumala emyaka 2 n'emyezi ndowooza nga 7. Kati nga ndi eyo nasooka emyezi 6 egyasooka nga siddako ku lukalu. Nina kyali wange gwe nabeeranga naye baali bamuyita Jeffrey yagwa n'amazzi n'afa. Katonda wange N'aŋŋamba ne mwana twali tukozeekozeemu obusene nga tugendeko ku lukalu tugire tulambuleko tugendeko ne mu Wino eyo tuguleko ku ngoye. Ne Kampala. Naye engoye bazisuubula ne bazitwala naye nga tugende. Netujja tuuka awo e Kasenyi tulinnya takisi ne tusuula awo e Kawuku ku Ntebe Road. Bwe tusuula e Kawuku yalinawo ab'eŋŋanda ze ne tugenda we ne tubalabako ne tusuula mu Kawuku omwo twapangisaamu loogi. Ne tusuula mu Kawuku ne ku makya enkeera ne tukeera ne tujja mu Owino. Tujja mu Owino ne tugula twali tuzeemu n'obusente ne tugula engatto ngoye nga era abaana abato. Ngatto ngoye ebiki ne tulinnya ne tuddayo. Tulinnya kinawa ne tuddayo e Kalangala. Kati kankubuuza. Bw'oba nga okolerayo emyaka 3 n'emyezi emyaka 2 ku 3 nga tolina kye wajjayo ate nga wali okola wali tosasula renti wali tolina mukazi. Natuuka ne mba nga nsasula renti naye nga yali wa mitwalo 3 naye nali mwana muto nga sente nga nyambala kwambala kulya kubeerabeerawo. Kati mulimu sizoni wokola n'okuŋŋaanya. Kati jjukira ebiseera baalinga bankozesa. Kati bwe babakozesa abavubi abo bazibu nnyo. Bwe baba nga bakozesa nga gwe omugagga takuwa nga lyato musobola ofuna kagamba akakadde n'akuwayo emitwalo 7 olw'okuba akulaba oli yanga. Buli lunaku? Si za buli lunaku naye bwe mugenda ne bigaana ne mutafuna. Anti ngamba lwe mufunye ekisinziira ku ze muba mufunye ye abeera n'ekibalo kye nti bwe tunaafuna emiliyoni ono omwana muyigiriza sooka muyigiriza ate muto yanga muwayo emitwalo 4 oba 5. Naye ekikwewuunyisa gwe gwawadde 5 ne wayita ennaku 2 bwe muba temugenze kukola bajja nagamba mpolaayo omutwalo. Ng'aba yazitaddeko? Bakuba Zaala ali ku kizinga. Zaala ono w'amatatu. Aiya anti nagambye ebizinga ebimu tekuli poliisi kubanga tebalina byakukola. Ebyokukola biri awo naye n'amateeka matono. Teri agenda bakwata. Abeerayo abanywa enjaga. Enjaga eri common. Olaba ng'omuntu anatambula ng'akutte omuno gwa sigala bw'ati oli akuyitako awo ng'akutte omusokoto gw'enjaayi otegeera ng'atambula very freely. Kati bw'omala eryo ebbanga lyonna kati neetegereza ebintu bingi n'ensi ndowooza kale ensi erimu n'ebyokuyiga neetegereza nnyo nakake nabivudde mu famire nga eri mu layini nyinza okuba sirina muze gwe najjayo ate nali mbuwumu nga siyina ŋŋambako nga nzikirizibwa okuyiga enjaayi nzikirizibwa okunywa sigala nzikirizibwa okuzannya Zaala nzikirizibwa okusula mu kidongo buli lunaku nzikirizibwa okukola buli kimu nga ndi mu bulamu obuli free nga sikina ŋŋambako. Naye neetegereza nnyo abo be basula ku nnyanja okwekiro kubaako empewo kizibu ku bavubi 10 abasajja abavubi abatanywa njaayi oba sigala kuliko aga. Kati obulamu bw'ekiro obwo 7 empewo empiseemu mawuggwe n'akoleza omunwe gwa sigala n'akoleza omunwe gw'enjaayi musokoto naye nga mbalaba naliyanga bavaako nga bonaganda musolo okwo mulimu abavuba ekiro mulimu abavuba emisana. Kati gweoba nga ovuba kiro musulako ku mazzi musula muvuba amazzi nga bwe ganyooga n'empewo y'ekiro eyo nga bw'ogimanyi mwambala ebikootikooti naye era eyasuze mu nnyumba nga yeebase tasengeka. Kati baba banywanywa sigala banywa enjaayi naye nabyetegereza nnyo ng'era ndaba tebirina future. Kintu ki waliyo amasinzizo kyaki eziri n'emizikiti ku bizinga ebimu ebigenze bikula naye ebimu tewali.
babeerawo bubeezi. Kiki ekiraga nti services nzibu okusembeza eri abantu lwansonga nti osobola okusanga akazinga nga katini nga kaliko abantu 800 kati ozimbeko omuzikiti, ozimbeko kyaki, ozimbeko eddwaliro, ozimbeko essomero, tolanga kiba expensive. Kati abo balina okusiikinga services ku bizinga ebiba biriraanyeewo. Okitegeera? Kati kankubuuze, kintu ki kyewalaba kyogamba nti nno singa si kino kyekyetaagisa mu bizinga kyogamba kati nga bonagamba nti nno ekintu kyonaga nti kino eno kyekyetaagisa okuteeka mu bizinga okulanga wabaawo ekikyuka nabo batuukire ku mulembe gwaffe? Byonna byetaagisa. Bingi tebiriiyo, teri masannyalaze, teri masomero, teri koolansi. Okitegeera? Teri koolansi. Amalwaliro gali mu wamu na wamu. Kati ekirala kyensobola okugamba kyenalabayo goonya. Kiki kyetwatwogerako mu kusooka? Goonya zirya nnyo abantu. Kati omuvubi asobola okugoba ku lubalama bw'ati atamanyi nti awo kati goonya zibeera mu bitundu ebirimu amayinjayinja, mulimu ebizinga ebiriko engeri y'amayinjayinja. Kati ebizinga ebimu abavubi bamanya nti goonya biriko goonya tebasengako. Naye kati oyinza okuba oli mutambuze oba n'oyimirirawokko for example, oyinza okuba weegombye view yaawo, oyinza okuba olabye amayinja amalungi amayinja gano neetaaga okwekubisirako kaserefi nemuyime. Kati ng'abazungu ng'abo waliwo ekizinga ebakiyita ziiru babavubi b'omukalangala bakimanyi kiriko zigoonya. Kati osobola okuba okyekubisa serefi n'ekusika ate bwekusika tolina maanyi gagisinga. Goonya mazzi erina amaanyi, eba n'amaanyi. Oba kyenagirabako nti tesobola kujja muntu mu lyato. Ekirala kyenalabayo waliyo envubu, waziwulirako? Waliyo envubu, nti envubu yo n'envubu zitta abantu naye zitta abo abatambulira mu bwato obutonotono. Ate envubu kyezirina zirya kiro, zivaayo mu mazzi ne zijja ku lubalama okulya. Envubu mbalina nti zibeera mu swamps? Zibeera mu nnyanja. Mbalina nti zibeera wantu nga ntobazi? Zibeera ddala mu nnyanja lwakuba zitambulira ku lubalama, tezigenda nnyo buziba. Kati envubu zirya kiro naye envubu zirina amagezi. Bwe ziba zinaalya, ennyanja erina okuba ng'eriko empewo ng'amazzi geesukunda. Kati jjukira bwe gaba geesukunda gakuba ku lubalama gaba gakola saawundi. Kati esobola okulya n'evangaawo n'egenda paka Kyanjaziro nga zisaawundi y'amazzi egiwulira. Weerekerera awo okuwulira saawundi y'amazzi ezza misinde bemanya ennyanja esenguse. Weetuuka bweti ku lubalama n'egalinnyamu bweti ng'eraba gakyaliwo ng'eddamu erya. Naye kati olweba eriiraawo ng'egalaba envubu terya abantu. Envubu ne bweba ekuse tekulya. Goonya ze zirya abantu. Kati ye erya ki? Erya muddo mu nnyanja? Anti eki kyegambye evaayo ekiro n'ejja ku lubalama n'erya. N'erya omuddo ku lubalama bweti nga pasipalamu oyo oba ebisagazi. Kati ennyanja bw'ebanga eriko empewo egenda erya bweti, etambula n'omuddo ng'erya, ng'eyinza n'okuva wano n'etuuka ekyanjwa oba erya ekisaasi mu tawuni ng'etambula erya. Kati singa ewulira nga kyekyawulira ddoboozi ly'amazzi gali ng'ezza emisinde nabo oba ennyanja ekyaliwo, bw'esanga ng'ekyaliwo esooka naggalinnyamu n'ekakasa nti ennyanja teyandese. Kitegeeza ekimanyi nti ennyanja bw'eba esenguka basenguka babiri. Esenguka yeeragawo. Anti kati eri nsolo. Ngamba ennyanja yeeba esenguka tesenguka naye eri nsolo kigiri mu mutwe nti bwe sikyawulira sawundi y'amazzi ennyanja eyinza okuba endese egenze. Kati olwo ki ekyakuleetera ovaayo? Anti kati nali ndi eyo nalwayo ntambula nkola ki mba nkyali eyo. Waliwo omusajja twakula naye ku kyalo eyo naye nalinako maddo tetwakula naye yali musajja bano oli mukatuliki bano abajulira mu batiisimu obamanyi? Yali yanjulira mu batiisimu bino ebya kyaki
mu Luganda tuba taata yanjulira mu batisimu naye simanyi mu Luzungu bakiyita. Bawoni abayita batya? Kati be abayima. Abayima? Mu church. Babayita bayima. Aha, God parents bwe bityo. Kati omusajja yali yanjulira mu batisimu mu church. Bandi eyo ntambula twalina kasaawe. Ye naye yali yasenga ku nnyanja eyo naye side ze ye Masaka naye nga atambula ku nnyanja okwo nga atambuza bire binala bye nagambye atunda mmere mu bizinga. Kati yali yagobye ku kizinga kyaffe kwe twabeeranga. Nze nga bondaba wano bwefaanana bwe nti enjawulo ntono nnyo n'eya muzeeyi wange. Teyantunako bw'ati. N'agamba ono mwana si gwe banoonya. Ife yali mu kyalo yalinga agendayo nze nga sigendayo. Nampita nanga kyagera. Nkyuka bwe nti nanga sookogi. Ng'akumanyi n'erinnya. N'angamba nambuuza omumanyi ngenda omutunula bwe nti namusika. Namugamba nkumanyi nambuuza nemugamba gwe Emma si gwe Emma. Nanga gwe wabulira eno obeera eno bulijjo. Namugamba mbeera eno nga taata waakunoonya amanyi baakutta n'okutta. Namugamba nja kugendayo kati kwe kunga nti bagenda kulabya lumbe lwa jjajjaawo. Jjajjaawo yafa n'okufa nga siriiyo. Bagenda kulabya lumbe lwa jjajjaawo wiikisi 2 okuva kati. Bw'oba ofunye obudde gendayo. Konze nja kugenda naye nga nze mu mutima nkimanyi sijja kugenda. Kati bwe yava eyo bw'ati yadda buzzi ku kyalo n'agamba muzeeyi omwana namuguddeko. Ko muzeeyi wamusanzeewa. Nga namusanze ali Kalangala eyo naye kirungi teyakyusa mannya. Ali Kalangala eyo ng'alagirira muzeeyi ng'amulagira na butya bw'anaatambula. Muzeeyi ng'amuganza sitambulira ku mazzi. Ng'amukadde maama amuganza nze njagera ndaba omwana wange oba gy'ali. Naye ng'abaga naye yagambye ajja kujja mu lumbe lwa jjajjaawe. Ko bo katumulinde wanaaba taze tujja muno nayo. Kati mbeera eyo. Nze oyo Emma namusiima ddala ne muwongo nti twalabagana ndi ku byange. Kati nali nagenze mu nnyanja kuvuba. Twali twavubye emisana. Kati bwoga nti no jjajjaawo yafudde tewafunamu okwennyamira. Of ate baŋŋambe yafa n'olumbe batuusa oddwali. Ekyokukola kiba kikyaliwo. Nedda ne ogamba nti kati kangende ewaka. Nalina tageti yange naye era byali bya kitenewo. Nalina tageti yange nga kansooke nkole n'emyaka ng'ena ndabe oba naafuna naye nga of course nkoze emyaka 2 n'okusoma sirina kye nninayo kuleka engoye ze nnyambala. Kati twali twavuba emisana n'ekyali wange. Tukomawo ssaawa nga 3. Omusajja baamuyitanga Kiyaga. Kati nga Kiyaga baamugambye nti oyo avuba mu maato ga Paatu. Omusosole nali navaayo nga tukola mu maato ga Paatu. Omusajja baamuyitanga Paatu. Kati mukadde yeetegeka wiikisi 2 ziyitawo alaba sizze yeeteekateeka baamulagirira entambula nga bwe baamulagirira nti bw'otuuka mu paaka empya genda mu paaka enkadde linnya ezigenda e Kasenyi buuza ekinaala ekigenda Ekitobo. Onatuuka Ekitobo obuuze kyagera. Ne Naalongo yatambula bw'atyo. Omukadde ye yajja bamaama baaganya abaana baabwe yali talinnyanga ku mazzi. Kati yatuukayo ssaawa nga 12. Kati Ekitobo awo waliwo ka poliisi. Naye yabuuza Erosi teyagenda ka poliisi. Yabuuza Erosi nga bamulagira ku Erosi ng'agenda yeripootinga. Agamba nze bampita gundi nvudde gindi waliwo omwana wange gwe nnoonya naye baŋŋambye ali ku kizinga kino. Nga si bamugamba ekivuka tukiraba kuno. Kwekiri naye kikola wa Paatu. Kivuba n'omugamba muyita Fred. Nti nga maama abuuza nti bakomawo ssaawa nga 3 ez'ekiro bajja kuba bakomyewo. Nga maama bafuna bamutuuza ka. Kwaliko omusajja yali defense baamuyitanga Kiyaga. Bwe yawulira nga amaato ga Paatu gatandise okudda n'ajja n'aswamira ku kibalama. Bwe yalaba nga Fred azze n'abuuza kyagera y'ani wano. Ngamba ebbanga lyemmaze kuno Kiyaga nga tambuuzaako omutima ne gukuba twa. Ngamba nakoze musango ku buno wa defense. Nali neegendereza nnyo akageri ke nabeeranga obw'omu eyo.
ate okufa kungi kuba amateeka matono mistake mba kujjawo ngenda kwa kiyaga mbuuza nga nakoze kinangamba yegwe kyagera nti oli otya ndi bulungi muzeeyi kulikayo nvuddeyo ngoberera zijja muvaako mabega tutugamba mu yali atudde kyalina akuba ttooki mu bbanga bw'ati nambuuza oyo omumanyi omugamba mumanyi amuyita otya namugamba ono maama mwana wange okudduuka ewaka n'otadda nga ne defense awulira omuntu atabbayo teyakaaba gwe tewakaaba ng'olabye ku maama because oli nali mumanyi ye maama ŋŋamba essanyu aye naye mukadde nannonye antwalaka kati ngaŋŋamba naye taata wantumye naŋŋamba nkunone naye aŋŋambye nina okugenda nga nkulina tugenda ffenna nemugamba tugenda ffenna naye ngenda sooka nkole enkya tujja genda olunaku oluddako koye tewali buzibu ngenda kukulinda nga ngenda mpangisiza kaluumu nga yeebaka saamutwala wange gye nali nsula wali tewalabika bulungi mpangisiza kaluumu nga yeebaka enkeera ku makya twali tukeera saa 11 nga ngenda mukonkona wama wasuze otya bulungi nga mugamba ojja kugenda wali obuze gundi ne gundi akuwa emmere nja kusanga akawungezi nga nkomyewo nti kale nga tugenda tuvuba naye omusajja gwe navubanga naye bamuyitanga Fred naye yafa sirimu yamutta kati yafiira ku kizinga nabalekayo eyo nze maama bwe yanzijjayo ate ogamba muzeeyi yanzikiriza okuddayo yali kuba kati balo yali 2011 nga mu Gw'omusanvu awo kati mukadde annonayo 28 29 yali 2010 nga mu Gw'omusanvu awo kuba ndowooza World Cup South Africa yali wa 2010 ebimanyi ebyoze 2010 nga mu Gw'omusanvu awo annonayo 2011 kuba namala emyaka gyali 2 kitundu 2 n'emyezi 7 2011 nkadda enkeera waalo nva mu mazzi nzijja musangawo waliwo kasawuni we yali atudde namuga agenda weebaka enkya tukeere nga nkeera nga ntegeka bbaaga yange nga nyambala tutambula ne mukadde tujja ewaka nali manyi muzeeyi akyabiriko biri nga muzeeyi yabivaako dda nga musanyufu naŋŋamba okomyewo twali twakuvaako nga tumanyi wafa n'okufa kati nga mugamba naye nzize balabako nzirayo ye teyasooka agira nga sooke tubeerewo nga wiiki nga ngamba tusooke tubeerewo nga wiiki nekubuulira tubeerewo nga wiiki kati alina akaduuka ewaka awo buno obudde bwakawungezi nga nalinamu obusente bw'emitwalo nga 15 gye najja nazo jjukira ne maama yagudde essimu yetegekedde zimbadde mbalabyange nti bendiva ŋŋenda eka ndyetegeka maama yazze nange akikuleka oze tondeka nti sajja na ssente era ye sina kyenavaayo anti tewajja nazo kuba wali tozirinaayo saayina sina kyenavaayo nakyo kati omuzeeyi mugamba mbadde nyina akabiina kange tusuula ssente za buli wiiki tugenda gabana mu Desemba nga mbuuza akabiina badde okalinamu ssente mmeka nti mitwalo 3 nti ziizo amugamba ebintu byange nabireseeyo n'engoye nazze nantuno nti engoye nti erimu ssente nga mmeka mugamba zirimu mitwalo nga 3 nti ziizo ngamba oli mumativu bintu byo mbikuwaddemu ssente ezimala bye waleseeyo omugamba nti mbadde naye n'omufaliso nga ogw'omufaliso giijo ogenda sula nga kwejo ogenda sula wali muganda wange ndasanga n'omukulu wange amaze n'ozizimba ennyumba ku kyalo nga talina mukazi nga musule nga ne mukulu wali nga kyembadde nteesa twandibadde tubeera wano tusooke tusimbeyo sizoni y'ennyaanya wano muzeeyi bwe tumala okunoga ennyaanya ezo nga bwetuplaninga ekiddako ngenda kufunira ekyokukola genda okole naye ku nnyanja todda kati onaatandika okunjiriza naŋŋamba nabwekeeba yagwa mu nnyanja buddala yagwa mu nnyanja naŋŋamba ekyalo kino ennyanja yakivoola gundi yagendayo yadda talina kyalina naŋŋamba nawe ne bonaddayo era Desemba agenda tuuka ssente wazikuwa ojja kujja wano era nga tolina ssente tubeere wano naŋŋamba kati muganda owuuyo twalina sizoni emu
yazimbye ennyumba naawe tulime season emu nembuga naye sigenda kubeera ku kyalo kuno nga tulime season emu tugenda kuba tufunye ekyokola kitegeera era nempulirizamu netulima asanga amaze okutegeka wagenda osimba ennyaanya ze netusimba netusimba season y'ennyaanya baya myezi 3 nga tuyingidde ogw'ekkumi yatandika okunoga n'anoga n'afunamu na ssente ngamba kati ogenda gende wa Kisekka eyo 2011 ng'atandika genda gende wa Kisekka eyo nakufunidde waliwo mukwano gwange nkyaliko wano ekisaasi ka interview ngenda kukubira nkyaliko wano ekisaasi ku interview ngenda kukubira kati waliwo mukwano gwe yali mukyalo yavanga mukyalo naye ng'akolera wa Kisekka amutuka nga alina omwana wange yava mu ssomero badde saagala abeere kuno abaddeyo ku bizinga saagala addeyo tukoze tutya oyinza omuntu ali wa Kisekka eyo namugamba wa Kisekka nja mutwala naye eddeeka eryange eryaggyo naye nja mufunira wa mikwano gyange genda oyiga okkanika olwo nga bo bamuzeeyo obwongo balowooza ogenda wa Kisekka waliyo bamakanika ojja kuyiga okkanika kati musajja ng'ajja ng'afuna mukwano gwe ng'adda ng'agamba muzeeyi nti namufunye naye ayagala ssente bweziti muzeeyi ng'agamba tewali buzibu ng'agisasula naye namanyinaze yabeerangaawo kabowa omuzeeyi agamba ogenda beera ne mwannyoko mwannyinaze teyanya musajja ogenda beera ne mwannyoko ng'ovaawo ng'ogenda wali wa Kisekka ng'oyiga nti kale nga nva mu kyalo naye ekizinga maama bwe yajja bw'ati mu gw'omusanvu ogwo nzeeyi teyanzikiriza kudda kyovala yampa ne ziri ssente ze nkugambye nga buli kyemugamba nabaddeyo n'akabiina kange tulinamu obusente nali nkitadde otuuka muzeeyi n'ayogera nnyo n'okita naye ebizinga birimu challenge nnyingi kuba we twabeererayo olaba empewo ngaeyo bwefuuwa eyo bwatyo awo bwetyo empewo eba enaafuuwa ku nnyanja eyo gye nagambye efuukuula amazzi bwebuba budde nga bwa kiro emyansa nga nkuba bweti era abavubi babeera ku mazzi ekiro n'abamanya nti kati empewo zinaawera ssaawa 6 ojja kuba etandise okufuuwa tuvuba eveeko by ssaawa nga 4 tudduke era bw'olemerako mulimu empewo ey'amaanyi ejja ng'eyiwamu n'amaato naddala bwe gaba nga tisse nnyo kuba abavubi bambuke nabo bavuba kiro bw'olemerako ennyo empewo n'ejja nga y'amaanyi oyinza okugenderamu wa Kisekka nno najja nzize kuyiga kanika naye ntunula bwe nti kati olondako naawe osobola okulaba ekisinga bw'omalawo awantu ebbanga eddene kati ate ewa Kisekka obwamakanika bufuna kitono kitegeeza bw'ojja olina okuyiga obusuubuzi najja wa Kisekka nentunawo nendaba nga abasuubula bafuna nnyo okusinga bamakanika of nga nina kuyiga busuubuzi kitegeeza si bizibu kubanga obusuubuzi obuyiga mpola mpola ojja oyiga omala okuyiga ebyuma then nokolaki nonoonya capital byozza okkanika obusuubuzi bw'ebyuma spare ojja n'oyiga n'omala okuyiga jjukira bw'oba wajja kkanika kati otuuka mu society nga kituufu mulimu bamakanika mwebali naye ate abasuubuzi nga bebasinga obugagga kati naawe olina kwegomba mu busuubuzi oli kutegeera kosi naffe nali neegomba nga ngenze enkulaakulana okuva okusinza naviira mu ssomero ebbanga lye mmaze eri nga nyingidde emyaka 2 by then naye nyingidde emyaka 21 nali ngenda kweza 21 nzijaawo nkwata kati olwera ennyanja chapter nga ngiwummuzza wali obivuddeko wadde story empanvu nnyo ey'ennyanja eyo bwenjigendamu biwanvu kuba natuuka waliwo we twatuuka twali tukyali wa Meega awo Meega oli gwe nakugambye kyali gwe yafunyisiza muwala we olubuto
tuba ku nnyanja okwekiro sanga 8 empewo ejja nga tutise mukene towe tukube tusinza amaanyi era tutandika oddivuga mpola mpola kati empewo yajjiramu n'enkuba kuba n'etonnya eryato ne litendewalirwa ne ligwamu mu mazzi nga mwoli nga mwendi twalimu abantu twalimu 3 naye ligenda oggwamu atusemberedde ekibalama amazzi gatukomanga muno mu bifuba olina okulwana n'ogavaamu kati abavubi abasinga abavubanira lifudde kati ebyo nakugambye nga off camera kati ne tuwewa ne tujja ku gundi ku lubalama saa nga 8 ogw'ekiro kati abavubi bonna baali badduseeko ku mazzi naye ng'eryato lyaffe liniisinga mu nkambi ne batandika abavubi ba Mega baafiiridde ku nnyanja jjukira kiro amawulire gatambula kiro ekyo kuba ekedde saa 9 gwa kiro tuli mu kibira budde bukya batandika okugamba tunoonyereza abaavubiddewa nti twabalabyeko simanya bayitangayo Lwanteete twabalabyeko abagenda Lwanteete kaali kazinga nkafaako nnyo mukene aba baafiiridde Lwanteete ekiro twayita mu kibira omwo ebikozesebwa byonna byonna byali byagenze n'amazzi okuleka eryato eryanywa amazzi ne lituula awo wamu naye nga yagenze fe twasurvivingawo ne tutambula ne tuyita mu kibira omwo bwetutyo tugenda tugwa mu nkambi saa nga 2 ez'okumakya naye Mega bambi yasanyuka teyafa ku bintu bye byagenze nga omukomeewo mbadde ntidde nga ngamba abaana b'abantu nanyonyola ntya ne bavugira amaato ne baddayo ne banoonya eryato ne balifuna oba tolinaako baabo balina gye bayitayo muki bayitayo mu twatwa balina eyo gye baziika abantu naye enziika y'ebizinga nnombi bw'ofa nga tolinaako baabo bakuzinga mu kiveera ne basima ekinnya ne bakuteekayo ne bakuyiwako ebitabo era ku kizinga bw'ofa nga tolinaako abantu bakumaawo olumbe bakaabe bagamba gundi yafudde nti yafudde abeewaabwe banaamunona nti tuligezezaako ku nnamba z'abeewaabwe zitubuze nga tugenda muzika mu twatwa basima entaana nyingi lweziti n'embwa ndowooza ziba zikulabamu kati bino bye bagamba kino kati bwe wali mu kizinga olina abo lwabeeranga nabo bakwano wabanga ku nnamba y'abazadde bo olaba nze nali sikubira bazadde nali nja kuziikibwa eyo sandirabise kati olulala otusurvivinga nno nkulaga ennyanja si nyangu olulala nali maze okuva ewa Mega waliwo ekyali gwe navubanga naye twali tugenda bayitayo kacyanga k'essese twali tugenda kuvuba enkejje ezo abavubi b'empuuta ze bakozesa okuteeka ku malobo ng'ekissi empuuta kyerya eddobo ne ligikwata kati tulina ekizinga bwe twakyama baali bakiyita batya twakyama ku lubalama naye ng'amazzi mawanvu nga nze simanyi kati nva mu lyato naye kyenyamba nali nekutte emabega bwenti nva mu lyato ndowooza amazzi mampi nveemu mbuuke ngwekola ngenda okuwulira ngenda bwenti sirinnya ku ttaka ngenda ne mugamba nti gwe okimanyi ngenda nangamba gwe n'abuukayo eri emabega najja nansika tugenda okupima amazzi nga mawanvu ebifuba 10 omanyi bino bwe biti twapima ebifuba 10 okutuuka wansi ku ntobo nengamba gwe obadde owedde nengamba wano nno nyanja eno nga neegezaagezaamu tendiira eno naye nga eriko challenges nyingi abaana bafa abasajja bakolerayo ne bagaggawala bagagga gye bali eyo bangi sanga omusajja ng'alina yingini 10 yingini 2 naye gye bali abagagga bajjayo neeno naye nga beesi zaabwe emirimu gyabwe giri eri abantu gye bali abalina omu bakola emirimu muliyo n'abatali bavubi waliyo abalimi waliyo abalunzi kitegeera emirimu mingi waliyo oli nga ye specific atunda mu dduuka ava mu dduuka ali nga ajja ku lukalu kusuubula n'addayo waliyo bali nga nekyaliwe ne bwagwa mu nnyanja awo ng'alaba era enkyakeera mu mazzi kuvuba olina emikwano gye gyafa ng'oli ng'ovuba nga mwabadde mwena n'agwa mu mazzi n'afiirawo kati waliwo omuvuka baali bamuyita Musa envubu yakuba akaato nekakutulamu 2
envubu ekakutulamu n'agwamu baalimu nekyaliwe yali amanyi okuwuga n'awuga n'adda ku lukalu Musa n'afa. Waliwo omulala baali bamuyita Geoffrey baali bamuzaalayo Mityana yali atudde kwaliko oluwewowewo ku nnyanja ng'eryato lyesuukunda liti kati yanogoka bunogosi n'ava ku lyato yali atudde ng'atya okulinnya mu mazzi gano agali mu lyato kuba amaato gaba gayingiza amazzi so nekuba eryato n'anogokako n'agwa mu mazzi n'afa. Abantu baafa nga bagwanga mu nnyanja ne bafa. Abasinga baabangako n'abeewaabwe kati kuliko oli omuntu ng'ali ku nnyanja nga n'abeewaabwe bakimanyi nti ali ku nnyanja era nga bawuliziganya akubira maama w'essimu ne baganda be nga bwe wabawo ekiguddewo abeewammwe bajja. Abamu baabaziikangayo abaafanga abalala abeewaabwe bajjanga ne babanona. Mwe bali bagwamu asobola okugwamu for example ng'aguddemu ago amazzi amawanvu eyo mu kalenga n'abula bagwamu ne babula. Katonda yankola bw'ati nze mmanyi olunaku lwange luba lunaku lwange. Ne wano okukuba otutambula wano bwe bukyanga nga gwe ogenda n'ekkubo ne bwe weewala n'osiiba ewaka era tomanya kikunegulawo ku ssaawa 7 oba 10 ogendeko wali mu katawuni ogenda okugira nti boda ekutomedde. Bazadde tulina ebizibu obeera n'omwana wo n'ava ewaka n'agenda mu ebyo ebintu. Naye kyenalaba ku nnyanja eyo ogendayo naddala ng'oli mwana muto nga tosobola kwerekereza nnyo oyinza okgenda n'ensi ekyo kyenagambye ezaala mungi enjayi gyeri nnyingi sigala obwamalaaya tegeera buli muze omubi gw'omanyi gyeguli okufa layisi kintu kyangu. Ogendayo naddala ng'oli mwana muto nga tolina nnyo kigendererwa ng'oli mwana muto myaka 18 20 abaana we batugukira ennyawo oyinza omaliriza nga oyonoonese ng'ogenze n'ensi oba toli nnyo. Nze nyina baana balenzi obukozi tosobola kimwagaliza naye bwe bukyanga akikoze era tokyewuunya. Kati ffe tulina stories zetwakulanga nga bamuzeeyi bazinyumya we twakulira naye nga ndaba olumu zibbulukukira ne mu baana abamu ebyokugenda ekiro okuswamaswama obuwalawala obwo kitegeera ebyo ebyokuyita mu ddirisa. Waliwo taata waffe omu gwe baatunyumiza ye Eva yayita nga mu ddirisa ewa jjajja n'agwa munda ssaawa 5:06 nga tebamugulira naye ewa jjajja ng'alina akadirisa ke mwayita n'agwa mu nju era ndowooza yasooka ne bamuzeeyo okuva ewaka ewa jjajja ogenda okwetongola ng'alaba bajjajja bamukeereya okitegeera. Kati mulimu stories z'owulira nga bakunyumiza bamuzeeyi nga bakula ng'ate naawe olaba ne mu baana be bazadde mulimu abamu abagize naye bwe kibaawo buli kintu ekyokubaawo mu nsi muno kijja ekiseera kyakyo ne kituuka ne kivaawo. Kati magezi ki gwewaaniwadde abantu abandiyagadde ogenda ku bizenga? Oyinza obutaba nnyo magezi lwa nsonga kati wano ensi eyinza okubeegaanya ate ne wabaawo omukwano gwafubutuka eri ng'ali successful namugamba oli wano osiraanidde ku kyalo eri tukola of course nga naye amulaba kuba naye eri nayo abantu bakolera ddala ne bajja eno ku lukalu ne bazimba amayumba ne bagula amamotoka obulamu ne buba fine nnyo naye nga sente azijja eri asobola okuba ng'agenda eri n'akola emyezi 2 n'ajja n'abala ku lukalu. Nsobola okuba nga ndi eno e Kampala ne nkwata tugeze ka bizinesi kange akatonotono ne nga nti kati kangende esibula obugoye bwange oba obugatto bwange oba ki ne ntunda eri mba nsobola okukola. Abatembeeyi bava eno ku lukalu ne balinnya olukalu lweffe wane yeeno abatembeeyi bava eno ku lukalu ne balinnya ne bagenda mu bizinga nga agenze n'egundi n'endibota ze ez'engoye nga 4 n'atuuka ku kizinga n'azisala n'atunda. Jjukira eri teri nti bajja kukwata nga bino ebya KCC byekwata wano ofuna ekibangirizi n'oyiwaawo engoye zo abagula ne bagula. Bw'olaba abaguzi bakendedde ngo ku kizinga obaddeko ennaku nga 4-5 ng'ozingula enguguuzo ng'ogenda ku kizinga ekirala n'omulala ow'ebyokuzanyisa by'abaana naye n'alinnya kitegeera bwe batyo. Tewaliwo kudibya
of course badibya kuba for example ovudde mu wino n'endiboota zo 3 ozitwalawa ogenda kutambula tuwa ogenda kuba tuwa mu bizinga ng'ogenda okukola wano bwe bagula ne bagula ng'oddamu ng'osiba ng'ogenda ku kizinga ekyo nga bagulako ze baguze ng'ogenda ewala bwe bati batembeeyi bagendayo batambula olaba malaya batambula ne bagendayo ne bafuna ssente transport okuva wano okutuuka e Kalangala wa ssente mmeka kisinziira woyise wano e Kampala anti ngamba wali kati osobola okuyita e Kaseni osobola okuyita bayitawo Nakiwogo tiboyita Nakiwogo olinnyawo mmeeri ndowooza bagita MV Lutobo transport ndowooza saawa eno wa mutwalo naye kati kiki kye nakugambye kisinziira kizinga kikuwolaga kati saakuba neno nga ntula otozinenga kati kangende nga ogenze kukola ki kyonna ngenze kukola ogenze kunoonya ssente obukozi olina okubaako na idea awantu woolaga kiringa nga kugamba nti kanfuutuke wano essaawa eno ngende mu America nga tolina gw'omanyiyo ogenda kusooka kutuula ku street naye oba tolina gw'omanyiyo olina okuba nga bakubulifingamukko nti bw'ova wano n'otuuka mu America nti olina okugenda ng'olina ekikututte bwe bityo kitegeera naye olina okugenda nga bakubulifinga nti ogenda ku kizinga nti ogenda kukola kintu ogenda kunoonya olaba omulimu ogunoonya wano ku lukalu w'owangaalidde ne gukubula naye eri tomanyi kuvuba toli muvubi kitegeeza olina okugendayo of course kati kyomanya buli wantu okugendawo olina okugenda nga waliwo omuntu akutteko ku mukono naye challenge nyingi naye kati ffe abawangaliddeko mu kibuga ku lukalu naye most especially mu kibuga tuyinza ate kwagaliza mwana wo ogenda mu bizinga eva ekibuga kiba beta naye bwe kiba nga kyekizi ekyokukola oba tolina kati nze Katonda alina ekintu kyanyambyemu kimu obulamu obusinga mbulabye mbaddeko mu kyalo mbaddeko mu ssomero mbaddeko ku bizinga mbaddeko mu kibuga kitegeera obulamu bwonna mbulabyeko olabyeko kati osobola okumanya nti mwana wange naye ate nga tekijjaawo kiri nti ku kizinga teri ssente saakuganye nti omuvubi asobola okugenda mu nnyanja n'afuna akakadde mu lunaku lumu oba obukadde 2 n'ajja n'atuuka n'ava mu nnyanja ye bulungi nnyo n'atuuka n'anaabako bulungi n'akyusa engoye n'akwata ssente of course za buvubi byennyanja ngamba ez'okulukalu ezitambula ku bizinga abatembeeyi bagendayo waliyo ab'amaduuka edduuka kitegeeza olina okugenda n'osooka n'okola survey n'omanya wonaakolera n'opangisaawo n'ofuna ne license kuba kati eyo business yeetaaga ne license kati business z'okulukalu ezisinga abatembeeyi bo gye bali batembeeyayo ebintu byabwe ebirime ebisinga biva eno ku lukalu matooke biki emmere gye bali eva eno kati waliyo n'emirimu emirala kati waliyo n'oli ng'ali ku kizinga naye ng'ate ye mulunzi wante nga si muvubi nga mulunzi wante nga waliyo ekikopo ky'amata kya ssente mmeka saawa eno kiyinza n'okuba kiringa mu 2,000 ekikopo kimu nakugaba ebintu byeri bya bbeeyi airtime olukumi bamutunda 1,000 mwezi kitegeeza wano bwemba ndi wakolera bizinesi ku kizinga kyensubudde wano omutwalo era mba nkitunda 3,000 okitegedde ate ne bakigula kati eno t-shirt yenyambadde eba ya 2,500 naye gibale wagisuubudde ku hamu 2,500 nebo bagisuubudde 2 ogenda giteeka mu transport wa ssente mmeko gituuse eri oyo agenda ku mago agenda ku capital transport oba omwongera ku capital nti bwe nagisobodde 2,500 nyongeddemu 5 egyo 3 nina okugiryako omutwalo kitegeedde bakola abantu bagenda ku bizinga bakolera ddala ssente gyezirira kuba abantu kati omanyi lwaki ssente gyeziri abantu abasinga batya okusaabala ku mazzi okwo kati abeewayo ne basaabala bafunamu
nja kusaabala kati abayimbi balinnya ne bagenda ne bakola zittuwa ku bizinga ebyo ne balinnya ne bamala emyezi 2 tebakomyewo ku lukalu nga bagenda kizinga ku kizinga ne bakola ssente ne badda nga balina ssente otosobola okwewonya n'olaba omuyimbi nga talina hiti oba nga naye ng'alina ssente golooza abaazi balina smartphone ensi bagigoberera bati batambula nayo balina netiwaka gyeziri balina okusomoozebwa kwabwe kwebasanga naye buli kintu kyolaba kyofuna eno ku lukalu ng'ogyeko emmotoka nti basobola obutamanya nnamba eriko era ebisigadde babifuna tweyanzise emboozi eyo tusuubire nti onadde era otunyumize empulira nnyingi naye obudde butusazeeko bakomawo ku Saturday bamuwa beta tolaba akitagoje nga okumaca kuba kati emboozi yeetagana kusiibawo ne basulawo mpulira si byangu ebintu by'okukizinga ennyanja ogimanyi sijja gendayo kirabika kubanga nze ntya n'amazzi sirina gafa naye tweyanziza nnyo kale mubeere bulungi mweraba